Ekikonde wano ku Lubaye ne nzika bwenti wansi n'empunga kati mba nkyagizewo enti wansi ndi mukwebuuza ekinkubizza kyekinkubya mba koze eki omulala najja ng'ayolanira essimu agikole ki kati nenwana nnyo obutagijja mu nsawo nenwanisa nnyo essimu gwenu wasika empale wasika aba akyasikaasika oba ani omulala ku bbeera nakwata ejjinja neri era lyantema wano oba olabawo enkovu wano oba wano yakanyuga ejjinja lya minzaani kilo 6 nze nali simanyi nakumanya lyali mu stokes baliteekayo bati mu stokes libalimu kilo 6 ejjinja lino erya minzaani kati nalikanyuga bwati n'amaanyi kuba nali nkyali eno nnwanisa we bati simu kati ono gye yava we yali kuba ne linsala wano ku mutwe n'empunga ne lijja ate ne likuba wano we yali kanyuga bwati ne likuba ku mutwe ne likuba wano kugulu kati we likuba okugulu ono kwe kutta essimu ono n'agijjayo n'agitwala n'akebera n'ekunkebera oba nnyina waleti nga sirina waleti naye nga nnyina ssente wano ne bazijja mu kasawo akatini nankebera nankuba omugere ku mugongo bwati ne batambula ne bagenda nga mpula sirina maanyi nga ndabe abantu abatambula bati naye nga sirina maanyi ninga awunze kyenakola kale nabadde nno nga tuli mu kuyita mu comments ku channel Buule Emulago nawandiika akanagamba abe oyogedde Mulago banange buli muntu yenna nga sinagenda wala nnyo buli muntu yenna nga wabeerako Emulago wabeerako Kyebando wabeerako mu Katanga byebitundu no byenkuliddemu ebyo Mulago Katanga Kyebando Nsooba Kamoocha Katanga Makerere Kikoni Makerere Kivulu ebyo bitundu bye nali nganzungiramu mu biseera byange eby'obuto so mwena abantu beeyo okusingira ddala nabeera nnyo Mulago oba olaba Mulago awo Kakande we yatadde church awalingawo amaka ga muzeeyi wange era we nakulira ddala mu Kiwonvu zone awo wonna muzeeyi Joseph nkutumiddeko oba ng'ondaba n'abalala mwena be neerabidde kuba kati bbanga ddene nga sigendako mu kitundu kyaffe ekyo naye nga Buule big up to you webale kubeerako Buule yagambye abe nasembayo okulaba nga okutuusa okugulu emboozi y'okugulu bannange wenjijjukira by the way emboozi yanviirako nali nva ku ka birthday party emboozi eno y'abantu abava mu bbaala abavubuka tumanyi ogenda mu bbaala n'otumya omwenge gwonna gw'oyagala transport n'omulya ogamba mba kumpi awo nja kutambuzaawo ebigere ate ekitali kirungi abamu abane ssente nga ssente azirina mu nsawo nagamba sijja linnya booda lwakuba kale nze sikyeneekwasa olwensonga nti ebiseera ebyo baali bagadde buli kimu biseera bya covid oyo nga anaatera okuggwako covid yali owokubiri bantwala ka birthday party mukwano gwange bamuyita Sharon wekawaala nkutumiddeko nnyo Sharon yabeeranga nnyo n'omuwala bamuyitanga Jaawu Jaawu naawe nkutumiddeko osaawa eno likadaama ka birthday kamwe ke kaviirako ensasage kadaama mwena tubalamusiza mwebale kutuwagira naye ebiseera ebyo era kikoze bubi nnyo mbadde njagala mberengene emboozi njogerako nga n'obukakafu mbulaga kozi nyina amabaluwa nkyagayina ewaka bifaananyi by'okugulu mbirina abansonderako ssente mwena nkyabalina era mu kitabo kikyaliwo kye nabawandiikangamu gyekiri nabawandiika yadde nga abasinga mwasindika nga temuŋŋambye mannya abasinga basinziranga bweru kati oli wasindikira ku gundi y'ebweru oba bakozesanga bank oba ki nga tosobola mmanya nti linnya gundi abamu balina app ze bakozesanga kati nga sente zijja buzi n'olabako 9,000 miliyoni 20,000 5,000 nga tomanyi ani yasindise
so abasinga mbayina mu kitabo oyogedde ku byebweru nezijjukira mwaka kawala kenali ninanga waliwo omusajja akawa ssente ku app ya Wave naye nga tolaba linnya nga ndiraba erinnya nno nga ndiraba noddiraba nga munnanga abakazi ugenda ku story y'ekigere wamu kati munnange ntambula mbaka birthday party olaba ekawala abamanyi sagala otunulire boti onkulamusizza abamanyi kawaala mwandoza mumanyi Northern Bypass ya kawaala awo kati tebereza musawa 7 kati nga omanyi omuvubuka tosuubirayo kizibu kyonna olw'ensonga nti naawe oli muvubuka oli muyayiyayi ate covid nga tolina muntu g'osuubira okugjako abasirikale nga nkimanyi asirikale ebansanga tugenda kweyiribya kudduka misinde era bansanga enfunda eziwera nga naye tudduka nziruka ne katukoolo nali nsibyero nga manyi nja tuuka bulungi ewaka nali nsula katooke era gye nsula essaawa eno nga nva kawaala naye ekawaala ng'omutima guŋŋamba sijja ttambula mpaka katooke kuba katooke walako kuva ekawaala ningamba kangende ekazo nsule wakyali wange waliwo kyali wange naye ng'ate ne kyali wange simukubidde mutegeeza nti nkola ki naye nga nkimanyi yeewo aba waggule kuba waliwo obuwalawala bwe yasuzanga buno obukirabinga buki obwa karaoke nju nene naye yasikira nsikire bamwita Bashiri wonna oli ng'ondaba kyakabi nju nene nnyo nno nga wokiwulira naye mulimu ebisenge ebitalimu kati ebisenge ebiringa bibiri byali yapangisa abawala naye nga bano mikwano gy'abawala bapangisa mwe bajja bagwa bugwi okitegeera naffe fe avubuka abamu nga oba ovudde gy'ova ng'okooye ogwa bugwi nga talina buzibu kuba oluggi lwa maini lwalinga luggule nga yagalawo bugazi kisenge kyena munnange nga nsuubira kangende eyo nkoleki mpoweeyo ntambula nzija mpuliriza kaloboti ntaddeko kaloboti nalina kaloboti ebiseera nga kalimu na memory card nzija nkuba omuziki kwaliko reggae ntambula sanga bagayi baali bagayi bana omu kwe kuŋŋamba kano kagayi mwana buno bugayi bane sente naye tebwagala tuwa ku majja mwana soka otukoleko tuweyo kyotuwa mwana walayi nalina emitwalo 4 wano mu kasawo akatini bwebiri ebiri bubiri nagamba gayi siina yadde yadde 10 mwana ndiyala siinaamu biki naye nze anytime wenaba mbaguddeko njabba waayo mwana buno bukyali kalina ne rediyo kati nga essimu yange eri mu nsawo kalina rediyo mwana kale tuwe rediyo oba toyinamu majja nembaga mwana mulimu nawe okimanyi biki kati omulala mba nkyayogera biki omulala gye yava nankuba ekikonde wano ku lubaye nenzika bwe nti wansi nempunga kati mba nkyagizewo nti wansi ndi mukwebuuza ekinkubizza kyekinkubya mbakoze eki omulala najja nga ayolanira essimu agikole eki kati nenwana nnyo obutagijja mu nsawo nenwanisa nnyo simu gwenu wasika empale wasika aba akyasikaasika oba ani omulala ku bbeera nakwata ejjinja era lyantema wano oba olabawo enkovu wano oba wano yakanyuga ejjinja lya minzaani kiro 6 nze nali simanyi nakumanya lyali mu stokes baliteekayo bati mu stokes libalimu kiro 6 ejjinja lino erya minzaani kati nalikanyuga bwati n'amaanyi kuba nali nkyali eno nwandisawo bati simu kati ono gye yava we yali kuba nelinsala wano ku mutwe nempunga nelijja ate nelikuba wano we yali kanyuga bwati nelikuba ku mutwe nelikuba wano kugulu kati welikuba okugulu ono kwekutta essimu ono n'agijjayo n'agitwala nakebera nekunkebera oba nyina waleti nga siina waleti naye nga nyina sente wano ne bazijja mu kasawo akatini nankebera nankuba omugere ku mugongo bwati ne batambula ne bagenda nga mpula siina maanyi nga ndabe abantu abatambula bati naye nga siina maanyi ninga awunze
kyenakola ne bagenda mu kugenda kati ate nenjagala nyimuke wansi we bandese ntambule ngende nga sinamanya nti ki nga sinamanya nti egumba likutuse nze nalowooza bankubye ne bankosa just ng'obulumi sinabuwulira kati obulumi wembuwulirira kye bayita obulumi nsituka ntambule enveewo we nali bali bankubidde egumba ne lyeyasa jjukira lyali lyeyasizza naye nga terikutukidde ddala kati mu kusitukayo bati okulikaka ne likutukira ddala ne likutuka emirundi 3 ne liyita mu nnyama muno era ndowooza olaba enkovu zino kati wano ewakka wano walaba ewakka lyaterera kati nafuna obujjanjabi bw'amaanyi nnyo wabula waliwo omukyala eyantwala entinda omukyalo eddwaliro ddyo ndijjukira ery'entinda naye madamu sikujjukira linnya lyo wanzija ku Facebook wewasanga ku Facebook nojja ewaka noleeta emmotoka special nentwala mpaka mu ddwaliro entinda omukyalo simujjukira mannya naye nga ali mukyala munyankole nga opangisa ku Kabira Country Club wali opangisa Kabira Country Club mugundi ebukoto naye simanyi oba ndiddamu okulaba kuba wali onsuubiza nti wempona ogenda kunfunira omulimu ogw'amaanyi nve ne mu bidongo simanyi omukyalo oba ndiddamu omulaba naye nga yenze MC Abe eyakutukako okugulu ebiseera ebitali byewala okuva kati bananga batulaba mu nsanyi okuseka naye obeera mu bintu byo bya nnaku Abe n'aleetayo ekintu nga wallahi kuba omukyala yanzijjanja gomayo omuntu okusasula miliyoni 3 eddwaliro kuba eddwaliro lyantwalamu ng'okulaba bulabi musawo osasula lyo emitwalo 10 cash just kulaba musawo kunnyonnyola omwana yeetaga kino kati katuddeyo wali Abe okutuuka okugulu ekiro ekyo okugulu kukutuka nkulwanyimuka kugira kati magombe egasawukayo bwe gati omusayi gufuuwa omuyitirivu mpulira obulumi mpuliranga goba omanyi nga wona ofuna ebbwa oli nalikwata nalifumitamu empiso bwati nalikyojjola kati nga pain gyempulira nga mpulira obulumi bw'amaanyi kati wenawulira nga sikyasobola kutambula sikyasobola yimuka waawo kubanga nagamba at least wandigambye nti oba neefune kye neekwatako ngende nga mbuukabuuka nga sisobola nga buli wenyenyako bwe nti okugulu bwe nti nga bulumi bw'amaanyi mpulira wano ku mutima obulumi just nga kwenyenya bwenyenya bwe bati kati nga kyenyina okukola nyina bbeera awo bwe nti okitegeera nga nyina kupoyera awo wennyini wennali nembeerawo kati jjukira omusaayi guno egukuvaamu omungi otandika ofuna ki kamunguluze kati kamunguluze yankwata nempowa nembeera nga sikyasobola ya kusitula yaki kusitula yadde omukono nga ndi awo naye nga abantu bampitako kuba ebyo byaliwo ssaawa nga 7 n'eddakiika nga 4 owulira abantu nga bampitako webagenda ndowooza nga buli ampitako agamba oba mulalu oba muntu bamutomedde oba mubbi bano bebakubye bebakuba ku kkubo ne babalekaawo okitegeera kati laba mukama nnyamba waliwo chairman erinnya ndeerabidde naye chairman weekazo wonna wooli bankubira obanga ovudde ekawala bwoti wakava ku Northern Bypass waliwo junction eri awo kino kidda Bwaise kino kidda Nabweru kino kisala kigenda Kazo ku kisaawe kati yambuka Salamu Busaze eyo junction yambuka kati waliwo ate ekikubo ekidda bwe kiti awali parking y'ebimotoka ebinene nga tonatuuka eri ku Masiro mapo yo bogira nga tonatuuka ku Masiro ne waliwo ate ekikubo ekidda eno ekyettaka kati ekyo ekikubo kye naweta era nga mbulako kati nnyo ntuuke we nali ŋŋenda munnange awo buyaye we bwansanga awo nga ku muzikiti nga kyeyajja n'emmotoka kuba nze kati ebisinga yabikola nga sitegeera nga mpunze mbu yajja n'emmotoka nanzijawo nantwala ku poliisi
kati abapoliisi be bambuuza namba ki gy'olina mu mutwe gwo kakulu nnyako namba ki gy'olina enamba ki gy'olina mu mutwe gwo eyinza okuyamba kuba ffe tugenda kuleko yino ofiiraawo tunaakusuula mu mokyali owulira naffe tetusobola kukwata nga tetulinaawo mafuta biki baagala mafuta poliisi ya Uganda annaye mbatumiddeko nnyo abasirikale baŋŋamba ffe tetulina mafuta nti tukutwale mu ddwaliro funa enamba ya muntu wo yenna oba enamba yonna eyinza okuyamba omuntu wo asasula amafuta oba akujjawo wano akutwale mu ddwaliro ofuna obujjanjabi kino kyoyogerako nalina musajja wange Shamakulu atukyogerako tugamba ebintu bya poliisi ya Uganda nno nabyo okuba ng'oyagala buyambi ate nayo nekusooka ekusaba obuyambi nze singa si namba ya muzeeyi ate ne muzeeyi banange abazadde abamu bwe muba nga waliwo ekizibu ekituuse ku muntu we yenna ne bagamba jangu ebiseera ebisinga nga tebalimba genda mangu muzeeyi teyalwawo yajja mangu nnyo ku booda yansanga ku poliisi si Mulago ku poliisi asika ne bamugamba tetulina sente patrol yo naye temuli mafuta n'asasulawo $200 kati okunsitula okunzijawo awo mu kitaba ky'omusaayi ate okunteeka ku motoka nazo sente $500 okunvuga okunzijawo ne banvuga mpaka Mulago mu ddwaliro okuntuusa mu ddwaliro Mulago nga okunzija ku motoka okumpaaka omanyita omuntu ojja n'abantu be Mulago ng'omuntu ali bubi akatanda ogula akagule muzeeyi ne bamuguza akatanda $300 okunsalamu engoye kubajjukira egumba mu kukutuka lyakutuka empale eno gye nali nyambadde ng'okugijjamu nsobole okufuna obujjanjabi nga balina gisala busazi kati okunzijjamu empale okunaazaako omusaayi jjukira omusaayi gwali gukulukuse nga gugenze no mu nviiri ate nalina dread nalina enviiri nga nyingi viiri zigezeemu omusaayi omuyitirivu kati nga balina okunaaza biki muzeeyi yawaawaawo $400 okitegeera ne banonguusa ne bankolako 3 4 kyokka no byonna bigenda mu maaso sinafuna dde era empiso gye bampa ey'obulumi yokka gye basooka okunkuba ate bagikuba mu kiwundu mwennyini mu kiwundu mwennyini nga negumba tebanalisindika ddizaayo olwamala okuginkuba empiso ne bafuna ebipapula n'ebipapula bya bulijjo ne basibako we bati n'ebigoye ku kugulu egumba libe nga terinyenyaye ekitegeera bwe bamala awo muzeeyi ndowooza ali alina emirimu gye gyagendako n'akubira muzeeyi omukazi awo nemuwa n'ennamba za mikwano gyange nalina ebikazi awo bikwano byange ebiwalawala awo n'abikubira ne bijja byo ne bibeerawo kati ye nagenda ku mirimu gye kakati nalina akabeere Mulagawo bbanga tini nnyo ne ŋŋamba muzeeyi omanyi muzeeyi toyina ssente ate kyemmanyi mikwano gyange be bagenda okuleeta ku kasente kye tuba tukola tugende mu tawuni naye nga nnyina obulumi nga sinaafuna yadde ekintambuza yadde emiggo kati ne mugamba muzeeyi omanyi tugende sooka enzizeeko layini yange tugende nzizeeko layini zange nenfuna ekiggaawo ekiti nengenda nga nkongojja mpaka ku boda netugenda mpaka mu tawuni nenzizaako layini zange ya MTN ya Airtel kufunira obuyambi abantu banyamba nga mulimu n'abayimbi bakomediani wali layini zo wezali teziriiko abantu tebajjako nga tebamanyi kumanya nti nafunye obuzibu nga teryamanyi ensonga lwaki wagenze wa DJ Calvin no recording ku bantu be kati nga kimanyi mu mutima abantu bebe nga family baliwo naye mikwano gye emikwano ebiseera ebisinga gikola kyamaanyi ab'enganda batuyambako katini nnyo ku bulamu okutambuza obulamu naye ng'okusinga obulamu ng'ovudde wa mama ne taatawo obulamu butambulira nnyo ku mikwano ekyo abadde takimanyi kimanye emikwano gibeerawo nnyo eri obulamu bwo okusinga ab'enganda era omuntu yenna alina ova mu bantu bo oba mu baganda bo bazadde bo baki
manya nti obulamu bw'otandise otutambuliramu bwa mikwano na banneiba okitegeera naawe kennyini ali eyo nkimanyi kati omulimu gw'okola mukwano gwe gwakutuusa ku mulimu oba obulamu bw'obeezaawo emikwano gyo gye gikubeezaawo so emikwano gyamanya nnyo nga ntaddeyo vidiyo ne ku by'ebifaananyi whatsapp gurupu biseera ebyo tiktok yali tenajja nnyo okimanyi tiktok tenaweza mu Uganda tenaweza myaka giweranga 5 mu Uganda tiktok mu Uganda ndowooza twakagikozesako ekinene nnyo okutandika okyaka myaka ng'ena tenaweza myaka 5 kugamba yali yajja dda naye okugitijjisa ennyo bannayuganda tutandika ogikozesa ennyo emyaka 5 teginnawera kibale emuggwa agikozesa essaawa eno kyeŋŋamba yali yajja naye kati nkugamba ekinga x wogira kati x teriiwo 2018 waliwo ka app abakakozesako bakakozesa bali bakaita ka like tiktok yali bwetyo like yalinga olaba tiktok naye abantu tebagitegeera kati tiktok ekikuba lockdown naye ate era ne mu lockdown bate banagitegeera era twebaza nnyo Uncle Palaso yagireeta Uncle Palaso webale nnyo tuleetera tiktok Uncle Palaso wakola kyamaanyi nnyo singa siggwe abantu abasinga singa tebatuusa bubaka bwabwe singa si Palaso singa ndowooza singa era essuubi tulina mu tv ze tulina mu Uganda naye kati saawa eno abantu bandaba saawa eno bandaba lwa tiktok awo wenyini wetwogera ku bayimbi nja kutumirako abayimbi bonna aba upcoming obedda abakikuba balegendary n'abali awo nga balina okusukkawo naye nga sinza butatumiraku eno mu biseera ebyo byenkunyumiriza ebyekigere misa kisemakula wanyamba nnyo ekitabo nkina nakitunuddemu kokosejjo Mr. Yampa kasente ragadi wampa kasente Isaac akulira ekibiina kya UMA wampa ku sente fina masanyalaze wampa ku sente banange muli bangi we natandika okubasoma sijja bamala naye nga nakulumu ngena kujja n'ekitabo mbalage abantu abansobola okumbeererawo abayimbi